Kabaka Charles owokusatu ne Queen Consort Camilla olunaku balutandikidde ku palamenti ya Bungereza bwe badde bakungubagira badde n'abakyala ba Bungereza Elizabeth owookubiri. Olutula lubadde mu Westminster Hall ng'eno ababaka ba palamenti eya wansi n'eya waggulu abasobye mu lwenda batuusiza obubaka obusaasira n'okukungubaga. Bw'abadde ayogerako eri palamenti gwe omulundi ogusoose nga King Charles azzeemu nate okukungubagira nnyina. I am deeply grateful for the addresses of condolence by the House of Lords and the House of Commons, which so touchingly encompass what our late sovereign, my beloved mother, the Queen, meant to us all. Akuutidde ababaka okussaawo omuyungo wakati w'oli Olulangira ne Gavumenti nga bwe kiramikiddwa mu Amateeka. As I stand before you today, I cannot help but feel the weight of history which surrounds us and which reminds us of the vital parliamentary traditions to which members of both houses dedicate yourselves with such personal commitment for the betterment of us all. Ategeeza nti nnyina abadde mpagi y'amaanyi eri abalangira n'abambejja bonna mu Bungereza. We gather today in remembrance of the remarkable span of the Queen's dedicated service to her nations and peoples. Abulidde ababaka nti akkiriza okutambulira mu bigere bya nnyina. She set an example of selfless duty which, with God's help and your counsels, I am resolved faithfully to follow. Eno ababaka ab'enjawulo bazzeemu okuwa obweyamo eri Kabaka Charles owokusatu n'obwakabaka bwe. And to express to your Majesty our loyalty to you and our conviction that you will strive to uphold the liberties and to promote the happiness of the people in all your realms. Lindsay Owell nga ye Speaker wa Parliament ategeeza nti okufa kwa Kwiini libadde ddibu ddene nnyo nga kyenkana buli muntu mu nsi yonna amukwatako butereevu. Her humility and integrity commanded the respect and captured the imagination of peoples and nations across the globe. Lwavudde wano bavuze okulinnya ennyonyi batutte mu kibuga Edinburgh okukungubagira n'okusabira nnyina. Basoose kumukwasa ekisumuluzo ky'ekibuga Edinburgh era nti kati yakivunaanyizibwako. Mu biseera eby'emisana omubiri gwa Nnabakyala gugiddwa mu lubiri lwa Holy Road Palace gye gwatwaliddwa eggulo ogutwala mu lutikko ya St. Giles okumusabira n'okusima ebyo byakoledde ensi ye. Mubadde kuliko King Charles owokusatu, mukyala we Queen Consort, omulangira wa Wales William ne mukyala we Kate Middleton nga bazze bava emabega w'emmotoka ebadde mu mubiri gwe. Abakadde b'ekkanisa basiimye ebyo abadde n'abakyala byakoledde abantu be. Present here are people whose lives were touched by the Queen in so many unforgettable ways. Omubiri gugenda kusuzibwa wano okutuusa olunaku olw'enkya we gugenda okuggyibwa okutwalibwa mu kibuga London.